nakyo tukitongoza olwaleero. Enkuka etongozeddwa Nkuka tobongoota. Tugenda kuba n'abayimbi 10. Tugenda kusoma omu ku omu. Wiiki ejja tulina press conference ey'abayimbi abagenda okubeerayo, abayimbi 10. Naye nga bonna abayimbi mu Uganda abagukuba, abaliko, abapya, abakadde, abaagwa n'abatannaba kugwa, bonna bagenda kubeera mu Nkuka. N'abali ku ndeboolebo z'okugwa. N'abali ku ndeboolebo z'okugwa. Ebibuuzo 5 byokka. Twagala 5 byokka. Waliwo alina ekibuuzo? Oyo. Otubulira amanya go Media House gy'okolera n'ekibuuzo kimu. Yenze Mukiibi Jamiru Kyabasinga. Nkola ne Delta TV tukole. Nkola ne Delta TV tukole. Ekibuuzo kyembuuza mu lubiri tusuubira abayimbi bonna mu Uganda. Ne waliwo abayimbi gamba nga Alien Skin, David Lutalo, Ronald Mayinja, nabo tubasuubireyo. Abitex ekibuuzo kiriwo. David Lutalo ajja kubeerayo 10 ku kinnaakyo. Naye Ronald Mayinja ne Alien Skin tebakkirizibwa wadde okulowooza, wadde okukyogerako, wadde okweliraanya olubiri lw'Emmengo, wadde okweyisa wali olubiri lw'Emmengo ennaku z'omwezi nga 31. Twagala nnyo Alien Skin, Ronald Mayinja tebakkirizibwa wadde okulowooza nti bajja kuyimba mu Nkuka, kubanga mu kusooka twali tubatadde ku programu yaffe ne basiiwuka empisa. Bengamba okusiiwuka empisa muba mukitegedde. Twagala nnyo abayimbi abalina discipline, abawa abayimbi bannaabwe ekitiibwa, gwe tujja okuleeta ku stage ayimbe nga tazze kukola malala kwabo. Kuliko omuyimbi ayinza okujja kutuuka ku stage n'ajjamu empale. Guli omukolo gwa Ssaabasajja Kabaka olw'okuba ayagala stand. Tebakkiriza wadde okulowooza nti Enkuka gyeri, wadde okukyogerako. Kwolwo olunaku tubadde tubasaba bajja bakwata Aidan Disorderly and Musical Operation nga bayita okumpi n'olubiri. Tufune ekibuuzo ekirala. Abitex ajjudde. Mukulu Abitex, amanya nze Prosper Magic, nkola ne Moon TV. Ekisooka njagala kwebaza nti okutte ku bayimbi abatandika. Naye emabegaawo ovudde obadde nga mu mawulire ne ku TikTok nga weevuma abaana abafunye music nga afulumidde mu TikTok industry. Lwaki akaseera kano ku platform ennene bweti ng'Enkuka, because tukimanyi nti kino kyekivulo eky'amaanyi wano e Uganda nga tekiyisibwamu liiso. Frontline nze abaana abafulumidde mu TikTok industry ate betuyinza oyita ba big 3 noba nga toyinawo n'omu gw'otaddewo nga representative. Abitex ekibuuzo. Omusajja mukulu ndooza tewantegedde. Abayimbi mbadde nsaba stage manager onzikirize nzibe ku bibuuzo abayimbi nga 6. Ba big 3 simanyi kyotegeeza. Ba big 3 Jose Chameleone tugenda kubeera naye. Tulina Bebe Cool naye kozi mwamuteeka ma big 3 era y'omu ku batakkirizibwa badde okulengera ku lubiri Emmengo. Naye si musango nti bw'otayimba mu Nkuka oba ofudde. Ekirala temukimbuuza mukirinde kisobola okujja mu mbeera yonna. Jose Chameleone gyali, Eddie Kenzo gyali, Shiba Kalungi bagenda kuddamu bafaafagana ne Cindy, ku luno bagenda kwekuba bubaati. Nyongere maaso. Omaawo. Ekirala amanya Media House gy'okolera mu ddoboozi ery'omwangu. Kalonna Mutebi nkola ne Spark TV. Serena Bata ne PC Dalisa bo banaalabika. Awo. Waliwo abantu abatakyasaana kwogerwako. Ekibuuzo ekirala. Waliwo ekibuuzo. Oyo bamuyita Ronnie Genius. Ogenda kubuuza mu lulimi ki ssebo? Zonna.
wangi Gerard waabwe tubuuze mu luzungu. Nze Engineers Official nviira ku telefaina ey'obwakabaka bwa Buganda. Mukulu Abitex bw'otwogera mutegeka ba promoters tumanyi chemistry gy'omujja naye tukubiremu tooki 2022 waliwo yategeka Nkuka biki byolaba ebyabulamu. Ronald osobola okulowooza nti oli mugezi ng'otambula n'abagezi naye lw'omanya nti bulijjo toli mugezi ng'osigadde obwomu. ekibuuzo ekyo tukikomyawo. ansa ewedde oyagala nnyonnyole ki? banyonyole anyonyole nnyonnyola. omwami oyo promota nze namuleeta mu Nkuka nimugaa jangu tukole betwatandika okukola ebintu ne bitambula bulungi. Nkuka 2017 mugimanyi bulungi nekwata akati 2018 nekwata akati kakati yena alowooza nti byangu. omanyi omuzungu agamba never change a winning team. ne golabanga atazanya mu tiimu mujjamu ne bakuba goolo 10. kakati nakola omululu nayita emmanju Enkuka nayagala gifune yekka. Kololo yategeera nti bulijjo si ye mugezi. Omugezi yooli gwe yayita emabega era kyamulya era muleka awumule mirembe. Mujebale tweyanziza nnyo. Amanya bampita Big Daddy MC okuva ku Baba TV. Mukulu President tusiima webale emirimu gy'okolera eggwanga. Omanye endongo eno munnaayina engeri gyetogattagattamu kati nina akantu ke ndowoozezaamu nga nnumiddwa bamu kwabo be ndowooza nti nabo bali mu ndongo yaffe. Katugeze nti mu nnaku zino entono zino ezisigadde wano Alien Skin ne Ronald Mayinja bazze ne bagamba Abitex twagala tuula bambi tuyambe. Kisoboka? Ekyo ekibuuzo twakimaze tukiddemeera. ekibuuzo twakimaze ebyo tujja kubiraba mwaka gujja Mukama bana batwadde obulamu naye ng'essaawa zino tetwagala muntu atalina discipline atawa bakulu banne mu music industry kitiibwa. Tetwagala muntu ye alowooleza mu kukola amawulire mu mbeera eri negative. Abo tetukkanya nabo abantu b'effujjo Emmengo 31 tetugenda kubakkiriza. Tetwagala badde bakirowooze kuwadde n'okukiwulira. Amanya nze Devotion tuva kuva ku BBS Telefina ne Celebrity Track Extra UG ne Rock FM Uganda. Kiki tusigale nga tuli bakakamu. Abitex bwe tuzze tuwulira emyaka gyonna n'abatuze baffe mu byalo gye bava ye Buddu wa kwetoloola Uganda yonna nga bajja mu Nkuka. Akalango k'Enkuka ke bamanyira kaali kagamba nti etiketi y'Enkuka ya mutwalo wamma si ya mutwalo. Omulundi guno lwaki tugenze kugumu kitundu tulaba nga n'akalango kayinza okukalubiriza bano Enkuka tiketi y'Enkuka yago mu kitundu wamma si yago mu kitundu. Kati lwaki tuwongeddemu zino 5 ku muntu waffe oyo atulaba agenda okulinya taxi ezalemeddwa okuleeta ensenene okuva e Buddu ng'ajja e Kampala. Enkuka y'omulundi guno okusinziira ku mutindo gwe twagala okugiteekako n'ebintu engeri gye byalinnyemu kubanga kiro ya sukaali emabega twali tukigula 2500 kati yalinnya. Ekigambo ekituufu bye tuba twagala balabe ku ebyuma ebirungi balabe stage ennungi balabe ku kalango nga kali ku platform ennene balaba abayimbi bonna kuba kati abayimbi bonna omulembe guno bayimbi bategeera kimu ssente. Tokyabanyumiza nti tugenda kuyimba mu lubiri ayagala ssente ebintu byalinnya. Enkuka yali yakuba ku mitwalo 2 naye olw'okuba nti abantu ba Ssaabasajja Kabaka ayagala nnyo okuyingira omwaka ng'ali n'abantu be ate Ssaabasajja Kabaka ayala bantu y'ensonga lwaki tugambye omutwalo gumu n'ekitundu zino 5 zisigalewo nga transport naye ng'omwaka ogujja Mukama ng'akkiriza Enkuka atalina mitwalo 2 ayinza obutagisongako. tweyanziza nnyo tufune ku muntu omulala abooze Genius wabuuzizza dda uwo omwami era akalango kagenda kukyuka kagambe nti Enkuka si yago mu kitundu ni yago mu kwekali already. Mukama 10 Sky Soldier Uganda ndi blogger ku Facebook. Ffe tubuuza on behalf of abazadde nti abaana abato okuyingira mmeka era kutya.
era bakkirizibwayo oba security benakkiriza abaana okujja mu Nkuka nga oli wa mwaka gumu oba ebiri ojja kuyingirira bwereere naye kasita oba nga osobola okulaba acid vocal n'ebiswanka n'osanyuka omutwalo gumu n'ekitundu gujja kuva mu nsawo yo. Kale waliwo oyo ali awo katono nnyo nga tonnaba nsaba abagenda okubuuzebuuza ebisigaddeyo be baliwa ng'omanyi olina ekibuuzo Ronnie wabuuzizza tusigazaayo omu babiri katono ne Ronnie be bantu babiri bokka tweyanza nnyo genda maaso. Amannya bampita Ibra kola ne Vision Group. Abitex ebigambibwa nti omanyiddwa okuba nti tosasula bayimbi. This time around ogenda kikola otya ate nga abayimbi abasinga bagenda kujja okuba nga bakuperformingirako. Soko kiddemu ekyo ava kubukedde temuva ava mu nkambi eri gye tugobye buuza ekibuuzo ky'abantu bakiwulire. Omanyikiddwa ng'omuntu promoter atasasula bayimbi oba ayinamu embiranye mu bayimbi engeri emu oba endala mu bya payments. This time round okikoze ogenda kikola otya kuba bonna bagenda baayo nga baperforminga. Mpaayo abayimbi babiri b'omanyi benina embiranye muddiza akazindaalo oyo njala ebintu bimwokye toyogera ku ssimu muwa akazindaalo. Nedda yogera ku ssimu. Tufune ekibuuzo ekirala weereza oli. Abayimbi boogambye nti teweetaaga yadde na kukirowooza oba kukyogerako nti Nkuka tobaagalirayo ddala ate nga balina audience yaabwe kati ekibuuzo kigamba Nkuka wagyetegekedde wagitegekedde bantu. Ekirala ffenno ne tugirabyeko wano mu Nkuka gyeri then n'ekirala don't you think that you're selfish kuba abayimbi bosinga okukwatako n'obaleeta n'obalaga ensi obeevuma buzibu buliwa aliani skini nani microphone gyewa yagikuwadde omwami abuuza ebibuuzo ali bulungi abamuliraanyawo naye muyimbi ebibuuzo obuuziza bingi ekisooka mbaziira kinzirire kyasoose ekyasoose kyabadde ki Nkuka wagitegekedde oba wagitegekedde bantu kuba abantu abayimbi baabwe obagobyeyo. Abawagizi ba Alien Skin ne Ronald Mayinja tubasaba tebajja mu Nkuka basigale eka. Ekyokubiri ekirala don't you think that you're selfish kuba buli muyimbi gw'okutteko n'olaga ensi omwevuma. Ekisooka abayimbi Mukama Katonda baŋŋamba edda eyali akulira eggulu yali sitaani era akulira abayimbi basinga babeera bantu balamu nga tebannafuna mannya naye bamala okufuna amannya n'obasitula ne badda waggulu nga sitaani oli abambala. Kaakati njagala ombuulire omuyimbi yali akolera $1.5 ku mitwalo 6 nga n'asatu omuwa ebikoola n'ayimba ne muteeka mu $10,025 n'afuuka omuyimbi asinga nazza musango ki nga muwadde sente zatakwatangako. Ekyokubiri ne konsati ye eyali eroodinga neggwako omuliro kati tekyaloodinga batule yaggwako omuliro nali muwadde 10 ze batamuwangako zisisuubira nti aliddamu alifuna alizimu okujjako abaamuwaga nga be bazimuwadde naye mu music sisuubira nti alizifuna. Tweyanzeege Abitex. Ekyokusatu mpozi n'ekirala waliwo omuyimbi ssebo nzikiriza njogereyo n'omuyimbi omulala omutaata Palaso omusajja gwe bayita Palaso y'omu ku bayimbi abagenda okuyimba mu Nkuka ne Big Eye oyo engeri gy'atanyoomye chansi oyo ate tugenda kumusoosowaza nnyo. Tweyanze nnyo